Aya bas olunaku olwajjo enteekateeka President Yoweri Kaguta Museveni ndowooza mubadde mugigobera bulungi nnyo esobola okuba ate nga ajja mugweta Masaka okuba ate nga alambula enteekateeka bannayuganda bwe batuuse mu kulima mu byenfuna embeera ya parish development model emyoga nga bwe giyimiridde enteekateeka eyo ndowooza mubadde mugigobera bulungi nnyo. Kati olunaku lwabadde lwajjo President Yoweri Kaguta Museveni yabadde asinkana abantu ab'enjawulo nga bamubuulira ebizibu nga byasobodde okuba ate bye bayitamu oba oli awo nno we twalabidde omuyimbi bamuyita Kusasira ne twekanga ne tugamba ono wa myoga oba waki kubanga abasinga badde beemulugunya ku myoga boogera ku abaafunyemu abatafunangamu President nali nkunoonyeza sikulaba biki byonna kati nno n'omuyimbi Kusasira presidential advisor nno olaba presidential advisor talaba president omanya bano batujubisa bujubisa. Kusasira yagenze maaso ga president n'agamba nti president nti bamukuba ekikono okutuuka ku president nti bamulemesa. Kati weebuuza ate presidential advisor lwaki bakuba ekikono? Ono presidential advisor mu kibuga Kampala alina okuba ate nga ategeeza president ebinnya embeera y'ekibuga nga bweyimidde naye agamba amunoonyeza ebbanga n'ebbanga naye nga tuzeeko emabega wali katini nnyo. Omukyala ono Kusasira yasobola okuba ate nga avayo n'ategeeza nti ennyumba bagitwala agamba nti abantu bamukyaye olw'okuba NRM ennyumba ye yagala oddugenda olwa NRM. Bino omukyala yabyogera ng'agamba nti ebbanja limuli bubi abaffe yabadde alina bagenda okuba ate nga anoonyeza kasente oba ye. Omukyala Kusasira wuuno ebiseera biri ng'agamba nti ebbanja limuli bubi era president amunoonya tamulaba. Nalabye otadde akantu ku peegi yo Kusasira bamubanja kituufu bamanja naye babanja abalala abantu bababanja abantu bali mu mabanka abantu babatwala ebintu byabwe zenda bintu bingi nnyo ebingenzeeko byemuntu ategedde nga tisi bya banka naye omukazi ali strong. Nalabye abantu bayogera ku peegi yo ebigambo neze munanga abantu abo singa basaba kunnyamba ate ekirala nalabye bagamba atekayo sente ebikimbo egyo bayita NRM. Yes era egyo bayita NRM sikyejjusa ku kigambo kino nzaani nze nsinga abalabe mu gavumenti batuteka ebintu nga nifunye ku musaala gwe bafuna ebintu basobola okubitwala kubanga tenze ebbanga nga sikola basinga mbadde mukiraba nze nakoma okukola 2018 kitegeera. So kati nzugenda mu COVID nze President Museveni simubanja bintu byasuubiza ebisinga yabikola wadde nga kyenkakasa nti ebimu yabisuubiza ne bitakola ki yagamba okumpa ne batabimpa ate yamanyi nabifuna era nze simubanja. Ensonga zeezo omukyala gwe bayita Kusasira ng'ayogera gye buvuddeko ng'agamba nti ennyumba bagitwala ng'asaba omukulembeze oba oli awo ayinza okumuyamba. Kati ku layini y'emyoga mu kibuga Masaka nga bwe yabadde abyemyoga bavaayo bano beemulugunya bagamba nze sifunanga ku myoga parish development model biki kati ne Kusasira kwe kuyingira byabadde bityawulira. His Excellency, my name is Catherine Kusasira, Mama Kabina Nachi Omuchi Museveni Nachi Mama Kabina Nachi akalulu ka Musayi Kalwa. His Excellency kwebaza olw'okuba nti wamfuula presidential advisor. Mukama wange neyanziza nnyo neyanzeege. Nina abavubuka abo 3 gye mpadde emirimu naye naawe okimanyi kubanga ekiwandiiko nakireeta gy'oli naye neyanza nnyo neyanzeege kubanga otuwagidde naye nnyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. Kale bagenda kuleeta His Excellency neyanza wanje omukaaga wakati awo kale Catherine kale His Excellency wali mugaaga leka abantu ekino kiwala kigaga mukireke kitegedde. Omukulembeze bwategeeza nti kino kiwala kyange kigagga yeeteeka mu layini y'abaavu ababuulira president ebizibu byabwe. Presidential advisor Mulamba agamba yaggulirawo abavubuka 3 ate ekyo kirungi obadde ogamba otya. Kusasira ayagala kumusasula bye yakola. Kusasira ng'akyalemeddeko omukulembeze yagambye nti waliwo essimu gy'agenda obbawa
okumuyambako musobole okuba ate nga mumutuukako. naye nyina nyiike ng'omuntu presidential advisor okubanga I can't access you. kale bagenda kuleeta now abantu bonna waliwo kineerabidde olwaleero kubanga emirimu mingi gintawanya naye mbadde njagala okubalekera essimu ya ofisi yange abalwanyisa obuli bw'enguzi neerabidde naye ngenda kufuna essimu eyo bagiteeke ku radio buli muntu yenna alina kyalaba ekikyamu akube essimu eyo. N'olwekyo abo bonna abalina kwemulugunya essimu eyo tugenda kugiteeka ku radios nti buli alina ekimuluma akube ku ssimu eno. taata nsula bweru waŋŋamba bandeete njagala ontwale sina gyendaga taata olwaleero luno taata ŋŋenda naawe. Aya basi embeera bwe yabadde ku nsonga ng'okulambula omukulembeze Kusasira adduka misinde asobole okuba ate nga miitinga omukulembeze naye yamugobye bugobi. Kusasira tuba tukyali awo ne tufuna amawulire agalaga nti omuyimbi w'eggwanga Ronald Mayinja nti asibyemu ebibye yadduse mu Amerika. Ronald Mayinja ebintu byajja ne bimusobola okuba ate byamukyankalanako wooteri ze yayina adiweya zonna ne zirugenda mpola mpola. Omukulu ono kigambibwa nti okuva esobola okuba ate ng'ayingira ebyobufuzi ng'asazeewo sayidi embeera esobola okuba ate ng'etabuka. Kati babawera emmotoka ze bajjukira empenkoni ezo. Empenkoni yajja n'agiguza kampuni waliwo babulooka b'emmotoka bagita Kalungi Motors. Kalungi Motors agenda n'abaguza emmotoka eyo y'empenkoni. Ab'empenkoni ate emmotoka eyo n'etatambula bulungi. Kati omukulu oyo kwe kuwamba amaka g'omukulu Mayinja. Mayinja n'abanga mu ggwanga Uganda talina kyayinamu nga kyalina okuba ate ng'asigazizza bulamu na kunoonya wayinza okuba ate ng'anoonyeza 10 n'adduka ebweru w'eggwanga. Gye buvuddeko mukyala wa Ronald Mayinja yagenda ebweru okuba ate ng'anoonya embeera bwetererera kubanga Mayinja yalaba embeera nga ebivulu gy'agenda tebayingira embeera music asobodde okuba ate ng'akaluba n'agamba n'asooka omukyala n'amusindika. Kati embeera Mayinja naye yasobodde okuba ate nga yasibyemu ebibye n'asobola okuba ate nga munywanyi Ronald Mayinja adduka eggwanga Uganda asobola okuba ate nga afuna kasente kubanga emaali yonna esinga bagisika ababbanka bamuli bubi embeera nesobola okuba ate ng'etambula. Abalaba ku Mayinja bagamba basemba kumulaba ku kivulu ky'omukulu gwe bayita Misa Semakula. Kitegedde ensonga zezo nno okuvako mbayimbi abali bannakinkwa ba Eagles. Kusasira bamugobye presidential advisor maaso bamutegeeza mu gw'omukaaga oba oli awo anajja omukulu Mayinja